sangwa okamu cha Opposite City Oil jango yogereko naffe omubuka ngo okyali wako otudde obigattagatta bikyaganye tuyina enkola yaffe ya kibanja mpola otwaye emitwalo 8 nojja ne balwa ya LC nojja n'abakweyimirira nendaga muntu zaabwe benyina abakweyimirira ne tukuwa pichi ogera ntandika okukola akasente ate ffe n'otuwa mpola ekyo tukikoledde bannayuganda abawerako era kati ssaawa zino beekozesa pichi zaabwe bazimazeeyo at least wakati basobola kuminsinga bintu bisatu bino ebisinga obukulu mu bulamu tebasobola kugaana kulya tebasobola kufuna kubulwa wa kusula n'okwana abaana okusoma n'okwambala ebyo kasita obimala bye bijja okwogezaako mu bulamu sooka ojjewo ebyo ebikwogezaako obwana bwagundi nga busiiwufu munnange tebalya munnange basula bwabi awo kasita omala okujjawo ebyo ebisatu ogenda kulaba emirembe gy'ogenda ofuna mu bulamu obw'ensi eno mu bwavu bwo teryajja kukuyingirira kale ate awo nga tuvuddewo ate nja kuba nga tekutegeeza ku nafa Arapex adhesive adhesive kirungo kitukozesa okusiba tiles kakati gwe omuzimbi njogera kugwa omugagga nanyini estate umanyi simanyi waliwo abagagga abaasooka ne bafuna ssente nga tebamanyi ebintu kibyetaagisa naye ze ssente we ziri nsangire byonna ebyetaagisa nja kubambi manyi ngenda okuzimba apartment nga mmanyi adhesive kigwe nina okukozesa kakati waliwo abagagga abali awo ngubadde wakati awo otandise akasente olabanga katandise okugenda obugenzi manya adhesive kigwe osobola okukozesa inginiyo mu recommending omugambe tigenda ofuna adhesive wa Arapex ate bona amusibisa ekintu kya Arapex nti nno tumujjana tumukubira endere naye kirungi ki amukozesezzaako bw'omuddamu musanga agamba kituufu basajja balina adhesive balina ekirungo ekisiba tiles kakati nammwe abansiba swimming pools nsiba binaabiro bya public places nga on adhesive wa bulijjo ayinza okukola okumala akaseera katono ate tulina heavy duty oyo agumira buli kika ky'amazzi byonna tubirina gujja mu hardware zona mu gongo bagamenti mube adhesive wa Arapex banaffe ba Fabulous Freeman hypermarket basangibwa mu kibuga Kampala bali abasajja kye bakugukamu kwe kumanya kike tulimu era bakitandikirawo kakati tuli mu season ya kuzza abaana ku masomero buli kimu kyolowoozaako ekyokuzza omwana mu ssomero mu Fabulous Freeman hypermarket bakirina bajjeemu bya Christmas babiwummuza wali kakati tuli mu by'abaana badda ku masomero kakati woba oyingira Mukwano shopping center yeeyo kakati opposite ekizimbe ekiri awo mwe muli Fabulous Freeman hypermarket genda oyingire buli kimu kyoyagala oba oyagala kigula mu bungi oba oyagala kugula kamu byonna tubirina ate tukutegeeza n'okutegeeza nti gwali mu kibuga Kampala ng'olina gw'olinda tulina restaurant awo ojja n'otuulaawo n'osabayo kacaayi oba n'ekyokunywa oba n'ekyokulya oba oyinza kugamba nti njagala kulya lunch tulina restaurant nungi nnyo abaana bafumba bulungi nnyo ye Fabulous Freeman hypermarket kale anti nongatta bbiri kati ezimu nzeerabira Platinum Wellness Spa basangibwa Buziga basangibwa ku luguudo lw'Emuyenga lw'Eggabo olwo tulinako ebifo bibiri biramba tulina Platinum Wellness Spa esangibwa ku Ojes Motel tulina Platinum Wellness Spa esangibwa ku Stream Live Motel then nene y'Ebuziga bikino bye tukola bye tusinga okukola ku making sure nti omubiri gwo gulabika bulungi nnyo munda muli kakati wetaaga okukola ku massage wetaaga okukola ku sauna wetaaga okukola ku wetaaga okusteaminga ku wetaaga okugenda ku molokan wetaaga ki tugamba nti jangu gye tuli tujja kubanga ate tukuyamba tugamba nti nno spa business dwaliro therapy naye lwakuba nti abantu omulimu baali batandika okuguza nyina ne bagugattamu obungodiira ne gutandika okugulowoozesa nti nno mufu naye kakati ffe tugamba nti jangu ffe banga twagutereeza twagala okutunda ekifaananyi ekipya ekya spa business bw'ojja wali abantu bali professional bwe kiba kya massage ekisooka kye tusooka okubuuza nti kiki ekikutawaanya nti omugongo gwe gunnuma then ne tubikulebeta ne tugamba nti kakati okusobola okugyawo pain y'omugongo massage ono then massage oyo yajja determininga price ng'ebintu bitambula bulungi kale genda banoonyeeko Ebuziga ng'ogenda Ebuziga watukire lukuli ojja kusanga Teletubbies kava ku Teletubbies boat maaso katono ojja kusanga ekizimbe kimanyiddwa nga Lumala Access bukkirira awo ojja okubanga ate obasanga aba Platinum Wellness Spa akaama konnako olwaleero tuli mu ku approachinga